gyange twongera bajjukiza n'okubategeeza bannayuganda baganda baffe nti abasajja bano akamanyiro ke batukolako n'effujjo bigenda kukoma naye ffenna tulina omusajja mwali mwagala kumuttira wali okulaba nga effujjo lino n'akamanyiro wamu n'akajoogo byonna tubifuula olufumo. Tulina ono Jeje Odongo w'ekizigo alemedde ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era asuubizza mbu pulezidenti tagenda kuddamu kukkirizibwa kufuluma ggwanga lino mbu kubanga atatanye ekifaananyi kyabwe bonga abatemu bonga abali b'enguzi era nga bo abataagala Uganda kutambula ng'egenda mu maaso wabula abaagala obwagazi okugizza amabega naye nga tweyanzizza mwenna abayimukiramu kulaba nga tukola ekituufu kye tulina okukola nga bannansi. Jeje Odongo tolina ky'ogamba. Ezo statement zize zoogerwa. Twalabako omwogezi wa polisi ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu ewuwe waliyo munyenye ye yali eyita waggulu mu bbanga. Kitegeera. Twalabako omwogezi wa polisi ng'agamba nti olunaku lwe batta Rita Nabukenya amasannyalaze gaali gagenze okukwata ebintu ebyali awo lwe baatomera Rita Nabukenya. Kuka statement zino muze muzikola kyobulaba nti nemba mutaddeyo ekintu kale kirimu obutuufutuufu abantu babalabira ddala nga baddiikuula kubanga you lost credibility. Kasita mwasala okutandika okuzanya politics mwene mubanga muli ku regime survival. That is what you'll get. You cannot defend things which are not even defendable. Mwebe nyini mwezimbidde ekintu kino nga mwe mukizimbye. That is how you built it. You have built your organ on lies. Bulimba. Ebiseera ebisinga mujje mukole kye bayita you have to swallow your pie. Okakanya obulimba ogenti banne kino kyatusobyeko. Okuyogerera poliisi ekitongole kinamba n'ovaayo n'olimba n'ekintu omwana omuto kyatasobola kulimba. N'omwana omuto kyalabako n'agamba nti kino mulimba. Eno wiiki yennyini mwe twalabidde n'okulabira ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa. Nti twabadde wano abanyumirwa ebyemizannyo for the first time ne tulaba omusambi omunene ow'eggwanga ow'Ebungereza mu Manchester United nga sebo bamuvugira mu bus ezaba private mwaka kantu temwakategedde bana abasajja tebaswala baswaza buswaza. Kyogamba kati basi mu 7 za introducing azine dade tebaswala mutwalira omu naye wabaddewo omunene yenga agamba nti okuswala ati situonoona nze kampisewo akalango ka basi yange because ekyo tekyazze buuzi by mistake. Kwegabo bali willing okukola kyonna oli kasaba nga ayagala kuyisaawo business ye ajja kunoonya engeri era ye onana baamukutte ne bamuteeka mu global bus. Oli yabadde alanga gundi ye company ye ndoza mutegedde nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Owali nka asobola okikola. Owawayiwayi asobola okikola. Kyogamba bo tebalinayo basi nkalu. Kikuzaayo bwe twali mu COVID famire y'omukulu omu gwe bagulirawo airspace n'avuga abaana be ne famire y'okuva mu America najja n'alandinga Entebbe. Amawulire ago mugajjukira. Kyokanga mu kaseera ke kamu waliwo bannayuganda abaali bakwamye nga bakwamidde Dubai abamu bakwamidde China. Kyagulanyi Ssentamu n'aleeta suggestion mu parliament nti bannange nina mikwano gyange gyatuwadde ennyonyi naye tubasaba mutukkirize mutuwe free landing mutuwe space tuleeta abaana bano bakomewo. Abayaaya abo baagaana. Government yagaana kumanyi lwaki yagaana. Ekisooka yali yegenda kuluzinga credibility. Omanyi bano abasajja kyemba manyiko tebakkiriza nti tebasobola ebintu ebimu. Tebakkiriza nti ekintu kibalemi at least okukkiriza boonoona. Era bwe bati baaleka Abannayuganda abaali e China Katonda yamanyi. Every man for himself. Mukaseera ke kamu ne bagenda ne baleeta Eddie Kenzo. Okimanyi nti Eddie Kenzo baamuleeta ku munyonyi namba Uganda Airlines ng'alimu bwomu. Nenga mukaseera ke kamu
Waliwo bannayuganda abali e Dubai abali luddawa olaba wano just Dubai yatuwa omukisa netuwa opportunity tuzeyo tukomyeyo bannayuganda ku ground nga bali ku deportation yawo government yagaana sebo okuwaayo ennyonyi naye basobola okugiwa Edrisa Musuuza ne bamuleeta n'atuuka e Uganda n'asula n'abeera ali mu protea nga yeeyagala ebyo ebigambo byayogerwa omugenzi Ichuli mubijjukira era ne yamuwa ennyonyi mumujjukira nga Ichuli abyogera kitegeera kwe gali ne gwanga lyo likusobera ate obuzibu obuliwo nti ffe abali obubi tufaayo nnyo okudifendinga bano abantu betwagala okubalaga ensi mubamanye ti bano abantu abatudde ku opportunities zammwe bano abantu abatudde ku resources zammwe kubanga oba osobola okuwaayo ennyonyi egenda ekimedirisa Musuuza muntu omu nga ne gyali si nti oba yali bubi nnyo nti yali asobola okufa kakati ate bannayuganda abaali wano ku deportation e Dubai kiki ekyali kibagaana kale mwandiisiza etteeka mu parliament nti bannange this is an emergency tugenda kujjayo bannayuganda kale tuyise sente tukwate ku consolidated fund teri munnayuganda yandi complainings ti government yakutte ku consolidated fund neegula amafuta g'ennyonyi negenda ekime bannayuganda abali ku deportation everyone will be happy bibino ebitundu bye tuwogerako ne mubiraba ne mulooza nti tuwogera bwogezi si kwogera bwogezi this is humanity wano Ethiopia just babagamba bugambi nti abaana bamwe babano those people basindika ennyonyi ne bagenda ne bakimayo abaana baabwe wano omwana omuna Kenya ali akola bwakadaama ka video ne kaliikinga nga bamubonyaabonya kyatwalira omukulembeze w'eggwanga Ruto n'awandiika naga nti njagala mwana wange ne bamukomyawo wano waliwo omwana yali mu Filipino omuwarabu yamukozesa n'amutemula president w'eggwanga naye n'ajoyininga abademonstratinga era oyo omwana yatta oyo omwana naye yawunzika bamutadde kalaba yali muwarabu ne bamutta naye wano batta bannayuganda ne babakola byonna ne babasodomayazinga ne babarepinga ne bakola ki n'ogenda ku embassy ng'ate embassy yekukwata ekuzeeyo gy'obonaabonera n'otuuka ku embassy nga abantu betusasula tewali kintu kiruma bantu mwa batatambulangako tewali kintu kiruma nga embassy esasulwa sente embassy esasulwa sente ninga amazima otuuka ku embassy nga nzigale kumande nga embassy nzigale genda ku embassy y'ekata omanye abakolamu Uganda batono osanga mba Filipino osanga mbaki embassy y'eggwanga omuntu we yandisuubidde nti owaayo agenda kwogera lulimi Luganda oba lulimi lwewaabwe osanga mba Filipino embassy kakati bwembassy where will I feel insecure wawe ngenda okufiiringa nti ndi secure nga embassy eyange embassy teriimu bannayuganda batono nnyo akola ku reception oba baakyusaamuuko bwe twaba kubako emabegeeyo n'ebino nze nabirabako naliko ku embassy akakazi koogera bubi kakutumiryanga kasasiro naye ng'oli mu nsi yo kubanga embassy kitegeeza nti oli ku nsi yo tebalina keya naye nga wandi osuubidde nti osobola okufuna amaanyi osobola okufuna buli kimu ye Saudi tebabeeramu zino zisigadde tebayina embassy nambanga esasulwa sente y'omuwi w'omusolo kubanga ambassador ne tiimu ye yonna gavumenti ebalabirira omulimu gwammwe guba gwa kusevinga bannayuganda ababeera mu nsi eyo naye n'ogenda ku embassy ne bakwetolooza ne bakukola ki ng'oli munnayuganda embassy ezimu ziri wala olina okunoonya obusente weekakamule naye n'otuukayo ne bakuzaayo just olw'akantu akatono nnyo bwe kati kebasobola n'okugaa nti munnaye katukuleke katukolereko ku bipapula by'ogende obulumi buli mu gavumenti eno obulumi buli mu bitongole by'abasajja bano embassy tasobola ambassador ne bakugaa nti abaana bo baabano n'ogaa nti nja kujja lwe naayagala ambassador omulamba nga toyina na mulimu gw'amaanyi gw'okola bakutadde mu ggwanga eyo naye ne bakugaa nti waliwo abannayuganda wano baagala kuwuliriza bakubuulira ensonga zaabwe n'ogaa nti nja kujja lwe naayagadde naye ng'ate mu eyo ensi osiibamu obeera mu bbaala obeera mu bakazi obeera mu kulya masape naye ng'omulimu gwo gwennyini ogwakutwala tosobola gukola ne bakusigazaayo kugabana abantu olabira ddala nga nti ffe nobody cares teri afaayo
ovanga okubeera awantu nga nobody cares. Bw'oteerwanako, you'll die a pauper, you'll be there. Abatatambulangako temuyinza kukitegeera. Naye ffe abatambuddeko n'obeerako eyo gw'omanya ekizibu ekiri eyo. Embassy zibonyaabonya. Kyokka nga we wantu wandifiirinze secure. Ezimu zimanyi n'okukwata. Katugeze obadde mu kiyumba n'oddukirayo. Ate bakolagana ne embassy ne bakuzzaayo. Mbugendo omaleyo sente zaabwe. Segera. Genda ko ku Dubai olaba amaziga agali wali. Abaana ne betunda, abaana ne banoonya obusente bajje ku embassy bayambibwe. Abayayi ne batuula muli eri, ne batuula muli ne banywa chai ne babalabira mu madinisa, ne bakwata obwana bwabwe bateekamu. Olwokwa boogera olulimi lwe lumu. Bali muli beeyagala olweyagala, oli bwakuyitako, bwanywa chai, bwakola kitakubuuza na kubuuza ssebo. Paka luovayo munene weekaka banoga ne bannaye munaatukolako bate mutukoleko. Ne batwala obudde bwabwe n'akwata empapula zo, azitwale w'omukulu oba atuukeyo ne badda mu mboozi gwe bakujjukira bujjukizi nga mawolu. Oluusi oyinza n'obasanga nga just weetaaga kagundi asoboka sayininga naga nindaamu n'agenda tadda. Gabaga nti ojja kudda enkya omukulu taliimu. Kakati mmwe ebyo ebintu mulooza ffe ebyo ebintu bituluma nnyo. Era bwe ndaba omuntu wano wenotandika okwogera simanyi kati waliwo abantu abareducing eggwanga lyaffe no reducinga simanyi Bobi Wine bino si bya Bobi Wine bannange. Bobi Wine muntu omu Uganda milioni 5 plus. Kyova olaba nti tukulidde mu mulembe omubi ate bano abasajja bafubye ennyo bwonoono omulembe guno. Kitegeera nti batukuliza ku kintu kye bayita handouts. Bampeyo banampaaki bampeeko nze nange ndiyeko bino ebibozibozi by'abantu baliri pazo mbu nange njagala kulyako ku keeki y'eggwanga. Gwenga bw'oyagala okulya ku keeki y'eggwanga na buli muntu oyagala kulya naye ffenna tetugenda kunoonya Museveni. That is the problem gye tulina wano. It is building okuzimbira ku individual. Kibi nnyo nti buli muntu okukaaba ebintu okubisolovinga alina kukaabira president. Then what is the role of the ministers? Baminisa bakola mulimu ki? What is the role of these ministries? Owamazi Museveni, owagundi simanyi twagala kola president. Now what is the use? Kati bazijjewo zonna kale Museveni bamuwabikole. That shows blockage of system yonna yafa. Tetusobola kubeeraawo ng'abavubuka bawoza simanyi munjo kyeyo. Bakwookyeyo until when? What we need is sikutwokyayo. We need systems. System ekole n'asobozesa nze atasobola kutuuka wa Museveni nange kusurvivinga. Kino kyensiba ngamba abantu nti bino ebyokututeeka mu situation nti we are handouts best nti balina kutuwa. Teri nsi ekulaakulanira ku gundi kugaba gundi bakiyita batya okugaba handouts. Kuba tezimala. Bino by'abanabbanja n'agenda ne bakwokyayo 10 ne bakwokya n'asanga layini y'abantu n'abawayo omutwalo ne mukuba mu ngalo. Ebyo tebisobola kuyamba ggwanga. Era gwe oboloza nti eggwanga lisobola okukulaakulana nga bakuwa buwi. Bino byenda bavuka mbu Bobi Wine mukodo. Bobi Wine actually akutraining okubeera omusajja. And actually bw'abeera mu buyinza nze njagala nnyo omuntu bw'ati atagaba. Because omuntu atagaba ajja kubuulira amazima kubanga naye tebaamuwa buwi. Eyo mentality bagibataddemu wano olw'okuba mwamanyira nti ye Museveni uli wajja ajja bawaayo nabbanja ajja abanyigeyo ekyo kye kisse eggwanga lino. Tulina okwekolerera kasita system zibanga zisobola okukola ng'obutale tubuyina emisolo si mingi ffenna tusobola okompitinga mu katale akaba kaliwo tusobola okufuna interest rates eza wansi. There is no need okulinda simanyi Museveni anjo kyeyo simanyi nabbanja naye ebyo byonna babiteekawo okulaba nga mubeeraawo okusabiriza busabiriza because it works for them. Kibakolera. It works for them. Kubanga omuntu asabiriza tagenda kuba na choice. Ne bonaakera ku makya n'omwayo ebbiri ne bonaakera ku makya n'omwayo omutwalo kubanga yeyo mentality gye baatuteekamu. Teri nsi ekulira wakalabayo Ruto agaba sente mmeka. President we Tanzania wamuli omulabyeko nga atambo oba minister nga batambula n'ebisawo bya sente.
obe Rwanda walira beko minister agenda n'ebisawo bya sente nasanga abantu awo katugeze mu katundu akamwe Rwanda naga nti mukolera n'abo kyayo tekikirizibwa na kukirizibwa obe Kenya walira beko Ruto atambula n'ebisawo oba minister wenga atuusa agaba ebisawo bya sente ngano wekiri wano teri ensi bwetu tesobola kulaakulana naye wano bakuta abajega bakute bu TikTok buli kuno ku social media buli mukwe bulaga sente bayira wekamba bulire ebintu bigenda na kuleta crimes mu Uganda wano wakati ate mwe abana abatomwe ba TikTok muyine ekikyamu muyine ekintu kye mutalengera we waranga nnyo kuwa sente noziteeka mu kamera we waranga nnyo abamu kumwe mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe mugenda kugwa mu miggwe egitali gyammwe mugenda kugwa mu bizibu ebitali byammwe baba wadde akasente muli mukanjala ku social media gye muteekako sente ezo njagala mumanye si mwe kamweko muli mu government eno mulimu abantu abasapulayize government ya NRM nga ne business ze zaagwa nga buli kimu baakitwala mwe mwakajja muli mu kulaga sente mulaga obwetaano mulimu ababanja abasajja bano bali mukulaba mu abatalina na makulu abatula obutuzi kuno ne mukuba omudomo nga ne bukuba kugenda mu firu temusobola kukunga yo yadde ekiyenje bali mubba wa sente mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe mugenda kugwa mu migge egitali gyammwe mugenda kugwa mu bantu abatali tekababulire pipa bita bakuwadde sente abasirikale basula bweru afuna emitwala 3 afuna emitwala 4 bakuwadde sente owa traffic asiibaawo omusana ne gumwocha tanaba na kufuna musala ekinene nya afuna emitwala 3 mweji gwe buloka simanyi TikTok bakuwadde milioni 2 toyina na makulu bakuwadde milioni 2.345 muze ku social media muli mukwewana abamu kumwe mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe abasirikale basula bubi abapolisi basula bubi abasapulainga government eno basula bubi mwe abajega muli ku social media mulaganga baba wadde sente kirungi nnyo okulya naye bw'oba olya toswankula njagala omanye nti embeera gye tulimu abantu bali frustrated eggwanga liri frustrated abantu bali bubi emitima emibi gigenda gikula olaba abantu kutambula people are now wild kitegeera bino tubibagamba bannange enamba y'essimu eyo neetaaga njagalako data sinakufuna ka message yadde naka twagitadde enamba abali eyo mutuwe data muteekeko awo data enamba eyo y'essimu eyo tugitadde awo tugipiiniiza awo muteekeko data tugende mu maaso wane Uganda data adduka abeera n'ekyadonda akimanyi temugenda kujja wano sebo mbanyumiikirize anyway eyo nga tuvuddeyo so ebintu ebimu tubitunuulire n'amaaso amakalukalu ebigenda mu maaso mu ggwanga wano si byangu abasajja beekola obusolosolo kati twabadde tuli awo ne zireeta buno ovubuka obwalya sente ye NRM okulisimanya ono omuvubuka atuwemula olw'okuba nti Katonda yamuyamba ne tumukkiriza munnange ne tunyumirwa ebiyimba bye eby'ekisiru yakedde wano abeereyo ku TikTok zaabwe omanye no ku Facebook munaye tebabeerayo mbu kati omutimbagano gwakyuka babeera ku ki babeera ku TikTok eyo babeereyo sebo ne batunafuya ne batuwogerera ne basooka bakuba National Unity Platform magezi kati ekikulu omanyi kati omuvubuka oyo naye alina ekyamo simanyi pazo wammwe kasita yafunyeyo kafeemu aka tava ku live omanyi buli lwoyogera yogere nnyo ogenda kukola ensobi ebiseera ebisinga toyina woba toyina kwogera toyogera beerawo naye kati kasita mwamuwaana kombwa alina ebibooziboozi birungi kati n'okupama apama ajja kupama apama buli wamu ayitira babeera eyo ne kabaata weebwabe batalina byakola abasajja abakulu ne badda mu kutumeketerako amannyo eno struggle gye baliko struggle eno erimu obulamu bw'abantu
abaana abasinga bali mu makomero eyo, abaana basodomizingibwa, abaana batukibwako ebintu ebyenjawulo, gwe nodda wano n'otandika okutunafuya. Tetubagaana kulya, naye bwe muba mulya temuswankula. Mulya akasente kammwe kye tumanyi nti emirimu gyammwe gye mulina okukola towards election gyatandise. Era mugenda kuvaayo mulage kala zammwe. Naye tubadde tubasaba bwe mba baakugwa ddalu, mugwe eddalu naye temutugwirako ddalu. Temutugwirako ddalu. Tumanyi nti kati tugenda mu kalulu, tumanyi nti tugenda mu kaseera nga mulina okukola accountability, kuba sente z'abasajja mwazirya. Kitegeera, bwe mba mwali akasente k'omusajja mulye naye temuswankula, kubanga wano tuli bakambwemu. Ebyaddala tuli bakambwemuuko, tuyina ennaku eyaddala. Ekirala, nalabye waliwo abatuyita twogere ku nsonga y'aba political prisoners, olololo. Nedda, gavumenti yeno webemanyi nti Kyagulanyi mutujju, era nga yatuma abaana abo abali mu makomera. Gavumenti yeno emanyi Kyagulanyi sentamu gyasangibwa, egende emukwate, emuvunaane, emusibe. Nkiddamu, gavumenti yeno webemanyi nti Kyagulanyi sentamu yatuma abaana abo nga bwe bavudde ne bakonfesinga, bamanyi Kyagulanyi gy'abeera, bamanyi amaka ge, bamanyi waatambulira, bamanyi bizinesi ze, bamanyi famire ye, bagende bamukwate. Gavumenti yene ine ekintu bakiyita kiiso kya mbuzi, kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Ate ebyo byonna babikola oba bikolebwa okulaba nga munafuwa, kubanga oli ajjaga nti owaayi Bobi Wine nga famire ye tebagikwata, abaana be tebabakwata. Yes, ne tukirize tugaane, tukirize tugaane. N'abasajja nabo bamanyi bakwata. Wano just bavuddeyo ku attempted assassination, ne balabye ekyavuddemu. Eyakuba kakanista ako yalooza nti ebintu bigenda kuwera bya bulijjo. I can assure you bwemba sirimbye sinze nkola mu security, naye gaye yakozinga ekintu ekyo olwalyo kyemmanyi kyaliko kikambwe. Either bamugoba mu service, oba balina kye bamukola, oba bamudeployinga walala. Teolooza nti yasigala kyekimu. Era yamuwa amagezi agagenda agezese. Nkukakasa, eyakulira operations ezo olwalero ayina ebibuuzo ebyokwansalinga. Ate banenga tuvudde ku ebyo, Bobi Wine takyatibwatibwa ebyo. Oyinza okwagala okugezaako naye n'oleka ensi eno ng'eyonoonese. How are you, Sarah? Temutuza mu dduka, temutuza mu bintu byakufiira wano. Waliwo be nawulira nga baga nti Bobi talina kyasobola, munnange togaya kyezinze. Togaya kyezinze, temugezesa. Ffe tuyinza okuba tetulina kye tusobola kukola. Naye munnaye Uganda erimu milioni 5 plus, ate buli omu talowooza nga ffe. Faamu tuyinza okujja no tuli bakubi ba bikopo, tuli bakubi ba mimwa, just twogera bwogezi. Naye mulimu abantu. Nga ye ku Kyagulanyi sentamu ne bw'omugaa nti esasi lirya ajja ddirumba. Naye omugaa nti gundi oyo ajja kukola kyonna. Ffe tuli boogezi tukuba bukubi mu ddomo. Actually mwandibadde mutuwuliriza nnyo ffe aboogera ano, kubanga saayo singa bwe tuwogera nga obusungu bukkakana nga tuddeyo twebaka. Nga tuddeyo twebaka. Naye mulekera awo abantu abakola mu security. Bwe bakugamba nga nti gonde okole ekintu ng'ekyo, sooka obaliriremu, oyina abaana wano. Bazadde bo bali wano, mpozi nga bazadde bo naye famire yo nga wagiddusa. Kuba eggwanga bwe ligenda mu ntata tewali muntu abeera muzira. Tewali muntu asobola kubeera muzira mu lutalo. Kubanga olutalo lutwala Saalumanya ne Naalumanya. Bwe bakutumanga ekintu ekyo, weekube mu mutima. Olowoozeemu bibiri. Ogaye naye nze abange mbazaalidde wano. Okujjako nga naye bajja kuteekako mu private jet y'abakulu bakudduse bakujje Uganda. Ebintu bitabuka. Nga bw'olaba nti tewali yapulaaningira kyakugaana Kabaka kugenda Bugerere nti abantu bali ekyanga. Tewali yapulaaninga nti Kyagulanyi sentamu bamugaana okugenda eruka, Uganda egenda kutabuka. Tewali yakipulaaninga. N'olwekyo mujjako era ku makya, mukole ekintu, mwenga mulooza tekirina makulu,
tekina kye kigenda kuleeta munnange enseeta bukeeta banguke enseta banguke bwetyo egende bwetyo ate mumanye nti tuli ku time bomb kubanga ekisooka bannayuganda bategedde nti n'akalulu tekakyalina makulu teba expecting any democracy teba expecting anti omuntu omukulu ali mu buyinza asolokera ku macha ne bamukuba akalulu hands down n'awaayo obuyinza osegeera so bategeera batandise okusengejja ebintu bino batandise okubyetegereza kitegeeza nti omuntu yenna alina buli lw'omuleka awantu nga talina ssuubi oba omuwadde options nnyingi kubanga singa mbadde mu respecting akalulu lero wandibadde ogamba nti Museveni yandibadde yawummula dda ebyaddala kubanga ye kennyini yavuddeyo nga si byange n'akonviisinga n'akyogera publicly kino nno kirekawo abadde basekerera National Unity Platform kirekawo abadde basekerera Nuupu nti ya Museveni kirekawo abadde bazalawa abavubuka bano bayita abavubuka abanywi b'enjaga abavubuka abanywi b'enjaga omukulu atwala eggwanga lino alikalakasa emyaka egisukka mwana yavuddeyo n'ayogera nti ekibiina kino ekyakajja just mu Uganda tekinaweza na myaka 6 kyabba akalulu kyabba obululu era ye n'abala nti bamubbe miliyoni namba abyogera si muwagizi w'NRM si be bano bagashumba si be bano batamale mirundi si bano bagundi bakabanda wabula abyogera yakulira ekibiina ekiri mu buyinza yavuddeyo nga teri amukase teri amukubye teri akoze eki n'akonfaminga n'akulaga nti abantu abatuufu be bano kye yabadde agezaako okugamba nti abatuufu baabano kati ekyo kimenyawo kiri Nuupu ekolagana ne Museveni Nuupu ya Museveni ate neba ya Museveni omukulu n'agamba nti yamubba statement bwezi wali oziwuliddeko nga azikolawa teyazikolako ku FDC teyazikolako ku DP teyazikolako ku kintu ekirala kitegeeza nti bano baatapulaningira abataali mu pulaani ze baataasuubira be bamusuzanga teyeebase yavuddeyo publicly n'akyogera n'akugamba mbu ku intelligence ye Nuupu ekibiina ky'abayaga ekitalina na sitwaki kyange baali bagamba ekitalina na agenda kyabba obululu bw'omukulu emiliyoni namba kakati ekyo ekintu munnayuganda njagala ompulirize bulungi kirimu ebintu nga 2 oba 3 byolina okwetegereza tokitunuulira butunuulizi 1 Museveni ye mukulembeze asinze okulwa kugwa mu buyinza amanyi okuzanyisa bannayuganda amanyi okubawa ekyokwogera n'ekyokulowooza asobola obbasookayo mu maaso ng'alina kyayagala okuggusa so ebiseera ebisinga statement ye bw'ogiwulira Museveni bakugamba bw'akugamba nti ngenda Masaka muteegere ku lw'embalala olwagondi ku lw'embaale kubanga abatagenda eyo kati ekyo ekintu yayinza okuba yakyogedde nga kino kyayagala okujjamu ekisooka abadde abuze abadde takyalabika nga tekyali ku mwagwa mmwe mumwogeddeko ekyokubiri yabadde asindika sigino eri ekibiina ekikulira ebyobulonzi ekyabyabakama ti ku mulundi guno singa tugenda olina okumakinga sure nti olwana okuwekuula ejjembe okulaba nga mpangulira waggulu nnyo kubanga gwe weewuunye Museveni bw'avayo n'agamba nti baamubba obululu nga Museveni ye nannyini TV ye nannyini ssente ye nannyini magye ye nannyini yalonda electoral commission era nga mwalaba bulungi byabakamanga ne byayogera tabyesiga abuuza nti are these gundi true kubanga tukizo tugane 2021 was manned and managed and announced by the security agencies byabakama was just kifaananyi ababala akalulu abakalondesa abakakuuma teyali electoral commission strictly yali security agencies chobola banti n'abaali emabega wa byabakama they were not electoral commission sebali ba electoral commission no bali ba security chobola banti ne mu Mbarara mu Western Uganda mu Mbarara
For the first time twalaba ekitalabwangako. Era wano wembagambira ninga nti Bobi Wine ono singa tusabe bulamu. Kubanga wabanga Museveni embarala gye bagamba nti java nga amaje gatuuka ekiseera nga geetiikingira obululu. Kubanga izo video zafulu abantu bava ne baconfessing ne bakugamba nti nno embarala ebitundu ebisinga wajjanga nga amaje gamaze dde okulonda ne bagamba deeka. Naye ng'eyo gye batugamba ewaka ekitabangawo mu byabufuzi bya Uganda. Kyobula nti omuntu yenna nga tonajerega National Unity Platform soko jiwe credit. Tetubaddeewo na bibiina mu Uganda wano as long as I know. Ebibadde bisobola okudistributing aba candidate almost across the whole country. Obo kitegeera. Tubadde tetuyinaawo kibiina. Bino ebiina byonna bye mulaba simanyi FDC na muna DP babadde tebasukka wano. Ekinene nnyo FDC ebeerako naye National Unity Platform yayingira n'egendera ddala even mu kato corridor munda. Era nze njaga kukakasa abantu abavayo ne bakwata kaadi ya Nuupu babawanga option yes naddala mu Western Uganda. Either okkiriza ssente oba okutiisatiisa. Era abasinga babeera compromised, abasinga ne balya ssente, abamu ne badduka ne bagenda mu exile. Tekibangawo. Okumanya National Unity Platform yanjawulo mu bibiina ebirala. For the first time kubanga before National Unity Platform okwewandiisa ku bwa MP tebwalinga bwa milioni 3. Muzeeyi yalabanga bw'atayongeza kubanga bakimanyi. Mu Uganda okufuna milioni y'essente ne bwe ziba 2 ne bwe ziba 3 it is a tug of war. Naye nga ate tulina a lot of potential people who can stand. Electoral Commission nevaayo negamba nti sente bazongeza for the first time in the history of election in Uganda. They increased sente ez'okwewandiisa ku kifo ky'obwa MP. Naye nga target yali ku targetinga bana abaana. Kubanga jukira abasinga abaali bazo okwesimbawo baali balina potential. They were willing naye nga tebalina sente. Gw'osuubira otya omuntu ali eyibando ali eweeyo mu ndeeyo. Amazima ga Katonda nga ne million taji naye nga ate abantu bamukkiririzaamu. Kubanga yo NRM yo sente weeziri. Egenda bugenzi wali mu kofazi nejjayo newa abantu baayo. Naye ffe twali tweyiiya naye nga ate tulina capacity esobola okuwangula. Abasajja ne bagamba nti nedda okwewandiisa ku bwa MP ziba milioni 3. Gw'oyinza okukitunulira ng'ekyokusaaga. Trust me wano mu Uganda milioni 3. Milioni 3. Ne bwebeeremu bweti. Naye nga ate abaana baali weebali. Naye ezo sente zajjamu abaana. Zajjamu abantu nga tebazisobola. Jukiro ojjayo milioni 3. Olina okugenda n'okola mobilization. Kati ali NRM yo sente weeri. Kubanga beba nanyini katiba. Beba nanyini banka. Akuba bukubi simu. Bana abagagga bonna bowulira mu bikubo bano. Abakubira bukubi simu kubanga enkola yaabwe eryemu. Kasoga n'okuba wa sente nga bakuteekako emisolo emingi. Nga bakugulako omusango nti obadde oyagala kujjako government. So olw'okuba buli NRM buli lwegenda mu gundi mu time ya politics oba eyakalulu. Bw'oba omanyi olina business mu Uganda oba oli mugagga mu Uganda kikukakatako okubatwalirako omutemwa n'ogubawa kubanga bw'ogaana obamanyi naawe. Tebeetaaga kukubuulira obamanyi. Nga baleeta emisolo gyonna egitali paka ne bakugoba mu business. So for the first time twalaba akalulu nga mu Western Uganda gye bagamba nti ye wakawa NRM ere wajjajja nga munnaye n'abantu tebabakkiriza kulonda. Era abantu abakeera okulonda bagenda okutuuka nga bagamba nti mwamaze dde okulonda. Naye nga oli tekyaliwo. Kitegeeza tukkirize tugaane. Bano n'abaana baleese impact mu byobufuzi by'eggwanga. Tudde ku nsonga ya Yoweri Kaguta Museveni gye yayogedde. Gwe tewagitegedde. Gwe muna Uganda oyinza okuba kirabye n'okireka bulesaawo. Kugambye Museveni bw'akugamba nti agenda Masaka. Aba agenda Mbale.
statement gye yakoze yabadde asindika bubaka. Ekisooka yakitegedde nti mwe bannayuganda mwagala nnyo ebintu eby'okujokinga. Kati yakiresa in a joking way. N'ate agenda okukyogera ng'alina ky'ayagala okufuna. Ekisooka yabadde ayagala kufuna kiki ekyo kye munaayogera. Afune reaction zammwe. Museveni ekennyini akimanyi. Nga teyeetaaga nakumbuli akimanyi what happened. Akimanyi nti akalulu amazima ga Katonda singa tubadde benkanya. Singa Museveni abadde mwenkanya. Singa yakwata bukwasi Entebbe n'agiwa Kyagulanyi. Kubanga mujjukira bulungi nga Katonda ye mubeezi waffe. Obululu bwatandika okukyuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. Kati alina ekintu ekirala kyayogedde mu kye mutaategedde. Museveni yabagambye mbu tebakyayagala kukozesa manual voting. Ayagala bakozese digital. Naye ng'omuntu akugamba nti ayagala tukozese digital voting. Mu Uganda mu Kampala wano osobola okumala ennaku nnya toyina masannyalaze. Ate oba oyagala okukwata NRM okumanya nti yabba akalulu. NRM yakulaga nti results ezajjanga ku Tally Center zaavanga mu bitundu byawala. Naye ng'amazima gali nti ebyo ebitundu byewala bw'ogenda teri masannyalaze. Gw'oŋŋamba otya nti results za Jumani Dokolo eyo munde yeyo zisookeeze Kampala okutuuka. Mujjeko internet tebalina masannyalaze zaatuukanga zitya. Zaatuukanga zitya. Nti zajjanga amangu ku Tally Center. How? Kati olwayo yabagambye nti twagala kuggyawo digital manio tuteekewo digital. Nga tonana kwogera ku ekyo. Amasannyalaze mu Uganda muno gali distributed ku bitundu mmeka. Gali ludda gagenda paka wa ye kansooka embuzi nga tukyali ku ebyo. Gabeerako paka ddi. Nga n'ab'ejjinja gye bagakolera. Ekinene nnyo gabeerako eddakiika 5 olunaku lumu ne gagenda.